Nze bingi Patrick Nyanzi, omubaka ow'essaza erya Butemba. Olunaku olwaleero 31 Desemba 2021 tuli mu ssanyu kubanga tuli mu finals eza bingi football tournament nga guno gwe muzannyo gw'omupiira gwe nategeka ogw'omwaka 2021. Bwe nali noonya akalulu okufuuka omubaka w'essaza lino erya Butemba, nasuubiza bannabyamizannyo n'abavubuka nti ngenda kunoonya ebitone ate mbitumbule okuviira ddala ku grassroots. So era olwali okuyingira entebe ne nteekawo olukiiko lwange oluddukanya ebyemizannyo. Olukiiko lwange ne tuteesa bulungi ne tutandika bingi football tournament 2021. Ate nga gwe mwaka gwennyini gwennyingidde mu ntebe. Era bwe twali tutandika omuzannyo guno twagutandikira ku level ya Magombolola sub-county level, nga ttiimu zonna ezeewuliramu obusobozi zeewandiisa ne zisamba omupiira ku level y'Eggombolola. So kakati constituency yange erimu amagombolola 10 malambirira, era nategeka tournaments 12 kuba buli gombolola lyayina tournament yalyo. Olwo nno ne beekuba ne bakola ki, buli gombolola ne tubeeramu ne champion namba 2, namba 3, namba 4, kuba buli gombolola yaleetanga ttiimu 18 bwe batyo. Era twamaliriza tusambye ebipiira gyaffe gyonna bulungi, ebirabo byonna ku level y'amagombola byonna ne tubigaba. Abavubuka banyumirwa omuzannyo era ebitone ebyenjawulo twabifuna. Kati ekyali ekigendererwa kyaffe nti bwe tumala okumaliriza level y'amagombolola ate tudde ku level ey'essaza constituency. Naye nga kati ku level ey'e constituency amagombolola geegatta, eggombolola ne liba nga livuganya ng'eggombolola so singa ttiimu y'eggombolola. So kati wano we tuli ku ntikko y'omuzannyo ogwa constituency level nga amagombolola 10 gabbisaganya. Already twasooka gateeka mu bibinja ne geesamba ne tuka ku semi ne geesamba. Kati olwaleero tuno tutuuse ku finals ya Ntunda Town Council versus Greater Kyankwanzi. Ttiimu endala zaamala dda okwekuba emipiira. Kakati ekigendererwa kyaffe emizannyo gino twali twagala nti okuviira ddala ku sub-county level eri wansi emizannyo gino gyali gigenda mu maaso, ffe ng'amaaso agaffe n'abamu bannabyamizannyo byange balaba bulungi nnyo, beetegereza nga tunoonyamu abaana abasamba obulungi be tugenda okuteeka mu ttiimu egenda okuba ey'essaza, ate nga kumpi sinakindi egenda kufuuka ttiimu ya district gye nayise Butemba United. Kati tulinoonyeza abaana abasambi abalungi abava mu magombolola ag'enjawulo, naye nga bonna tubadde tubalaba mu tonamenti zino ezange. Ate enteekateeka yaffe yali tubadde tusambisa baana baffe wano mu Kyankwanzi ne Butemba. Tetugenze wabweru nti tulote abacuba nakya kuba twagala kupromotinga local talent. Kuba bwe tunaaleeta abamanyi bajje basaanikire abaana baffe wano ebitone, bo bano banaavaayo ddi. Ogenda kulaba abaana, tugenda kulangirira amannya g'abaana abasambye obulungi be tusuubira nti be bagenda okutandika Butemba United. Kati bwe tunaakola ekyo tugenda kuba tutambudde bulungi. Ekigendererwa kyali okusookera ddala okwa-identifyinga talent ez'abaana ezibadde neglected wansi. Ekintu ekyokubiri, talent ezo bwe tumala ozi-identifyinga tuzipromoting. Wakati mweno ttiimu gy'empise Butemba United, nze kennyini ngenda kuba petroni waayo, mbeere chief sponsor waayo, naye nga bw'omanyi okuyimirizaawo ttiimu kizitowa. Nze omusimala ngenda nagisakira nga nkozesa contacts zange ng'omubaka n'ofiisi yange, ngendeko mu makampuni ag'enjawulo, ttiimu eno eyimirizibwewo era nsuubira ejja kujja esukkuluma eve mu 5th division, 4th region, gende mu regional naki. Omupiira gwaffe naffe gutunyumire. Tournament eno era twagamba buli mwaka tugenda kusambanga omupiira guno. Kati eno ebadde 2021 era n'ebirabo byonna biriko 2021. Ne 2022 tugenda kuddamu kino kyennyini. Njanga buli mwaka kutegeka omuzannyo guno naye nga tugutandikira ku sub-county level then gujje ku constituency level. Challenges zo zibadde nnyingi. Okusookera ddala, it is very expensive running this tournament. Kubanga kati bwe nkubuulira ntegese kugamba empiira tournament bala 11 zibadde tournament 10 mu buli gombolola nga zigenderako n'ebirabo byazo, then nene esembeeyo ey'akasameme ya constituency. It's not an easy thing. So financially si kyangu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, nga ffe byannabyabufuzi
buli kirungi kye tukola ne bw'oba okoze eki bannabyabufuzi bo bakiraba nnyo mu ngeri ya politics era osobola okutegeka obulungi tonamenti n'owulirayo abazalawo nga nabo balowooza bw'ayita mu kuzalawo ayinza okufuna akalulu naye ebyo byo twabigumira n'ekintu ekirala abavubuka baffe bano bulamu okufuna ba coaches okufuna techniques ennungi kwamba naffe omupiira gubeere nga guli ku mutindo gwaffe naye tusuubira ke tutandise tujja kwambuka ne Roma tebagizimbira mu lunaku lumu.